zina obuwangwa olulimi n'obukuumi era n'ebintu ebirala ebiraga ensibuko y'abaana abeesimbawo era ne bayitamu ne bayingira mu Parliament. Kaakati tukuleetedde ebimu ku byasinga okukyamula abantu nga emu ku ngeri yakyamula abantu y'omwami ono eyajja ayambadde ennyambala nga ye yekka era nga yatambula nnyo ku mikutu gimugatta abantu. Tukuleetedde ebyafaayo ko birabe ebyaliwo. Okulaya kw'ababaka ba Parliament kuno kwakafundikira jjo ly'abalamu ebintu bingi nnyo ebikyagenda maaso n'okujjukirwa ng'obukuumi obadde bunywezebwa ebyensuso kyokka ekitayinza kuva mu mitwe gy'abantu y'engeri ennyambala egenze maaso n'okwolesebwa ababaka ba Parliament ssaako n'abazze babawerekedde. Naye kyewunyisa omuntu yeetabye ku mukolo guno ebintu byasinga okujjukira n'okulayira abasinga obungi kwabavudde mu mutwe naye engeri abantu bedda gye bambaddemu era nga buli omu azzaanekaanekanye mu ngeri enjawulo. Omusajja yaza ayambadde empale ng'agisibidde mu mwoyo obwedda atambula akaga era ono alabise nga abuutikidde emikutu gy'amawulire gyonna olw'engeri obwedda gy'atambulamu ng'akimba. Naye ate entambula y'ababaka ba Parliament obwedda basoma erinnya engeri obwedda gye batambulamu n'abantu nga babawerekera ebisinza okuba nga bikola olunaku n'engeri abasinga obungi gye bakozemu ebirayiro. Ennyambala y'obuwangwa eya Gomesi naye erabiddwa ng'eyambaddwa abaka abakyala okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era ng'eno enajjukirwa. Naye ate ennyambala ey'obuvanjuba naddala abasebbeyi ng'omuwala ono okuva e Kapchorwa abadde awerekedde omubaka okuva Tingeyi Twala Fadil Professor Cheptegei yeewunyisizza nnyo abantu kubanga era bisenga ya njawulo. People, like all the people of those days, used to put on the skin. That's why you see me, I'm dressed like this in the color of the skin, and I'm really grateful, and the elders are also happy of me and proud that I'm keeping the culture. Ennyambala y'Abakaramoja naye egenze maaso n'okweyoleka era obwedda nabo balabwa nga batambula ogenda okwetaba ku mikolo gino. Abankubaka ba Parliament ng'omubaka ono okuva eGomba Robina Lwakojo agambye nti okutumbula ebyobuwangwa byabwe kwe kwambala ennyambala y'ennaku zino gy'ayisa omushanana. Ennyambala eno mu lulimi lwange bagiyita suuti. Ennyambala y'abantu ab'ewaffe kati mu Gomba twambala bwe tuti oba abantu ne bambala omushanana oba ne bambala gomesi. Ky'ekibiina ekijja ekya National Unity Platform nabo bagezezaako okuvaayo okulaga nti banjawulo bwe bambadde ng'engoye zaabwe ezisinga obungi ziriko akamyufu kuno toyawudde omukyala n'omwami. Babaka abalala aba NRM era obwedda nabo osobola okubaawula ku ngeri obwedda gye bambadde nga buli kimu kiriko kyenvu. Okutwalizaamu omukolo guno gubadde guteekeddwa mu nkola y'ekifirika era nga gubadde gulaga obuwangwa obw'enjawulo ng'era kino kyeyolese ku nnyimba obwedda ezikubwa nga buli mubaka bamuwalulwe.
ekisinza okutwewuunyisa be bamu ku bakaka ba paalamenti okuvaayo okutendereza omukutu guno naddala omutandisi waagwo Pastor Aloysius Bugingo. Salt TV yakoze omulimu munene kunze ne paalamenti yonna olw'okuba teri lunaku n'olumu lw'osanga nga Salt TV ne FM nga teziri ku paalamenti. Bakoze omulimu munene era tubasiima nnyo okubeera ng'eggwanga lyaffe nalyo mulirwetera enkulaakulana olw'okuba kati amawulire nkulaakulana okumanya nkulaakulana era tubasiima nnyo ne management tugisiima nnyo kubanga nali wano ku Kanani emyaka gyonna nga ndisoma Makerere emyaka gyange gyonna gye nali Makerere nali ku Kanani nenvaayo nefuna degree era kisa kya Mukama mazima gennyini nebaza nnyo Musumba kubanga buno bujulizi bugenda ku House of Prayer je najjo omukisa era we nali nga ngenda mu field nagenda nengamba abasumba bansabire ne bangamba gendo labo mukono gwa Mukama naye ngo ndabira ddala nina olusozi luwanvu naye nebaza Mukama nti olwaleero ndayidde nze amanya gange nze namukuta Brenda ndi Mulamoji okuva Kaliro era nze kati akiikira abakyala b'e Kaliro nga district kati bampadde eddala eddene kwenyiza okwongeza ku ddoboozi yange kati sawa zino abakyala b'ewaffe baavu nnyo era byebimu ku bye tugenda okutandiikirako tutadde tutya ssente mu nsawo nga muzeeyi bw'atera okugamba atera okukyogera mu Lulamoji nti tokolera kidda kiyonka kati saawa zino tulina okutambuza omulamwa nga tugamba abantu nti temulina kukolera lubuto lwokka. Nze Grace Segirinya ne Lyasa Jabbi Omunyo.